something at the end. Mwine Mpaka nga muzadde w'abaana basatu ye Omubaka akiikira ekitundu kya Mbarara City South mu palamenti era nga kino kye kisanyi kye ekyokubiri. Yasooka kulondebwa ng'Omubaka akiikira abavubuka mu bugwanjuba bwa Uganda mu palamenti ey'ekkumi. My dad is a member of parliament as well from the Sinjiro North. My mom is a businesswoman. Omubaka Mpaka afunye ettutumu ensangi zino olw'okulemberamu obukiiko bubiri obunoonyereza ku nsonga z'awandiise enkakali omwali kya minisita w'ebyamayumba Pacis Namuganza okukozesa obubi woofiisi ye era palamenti n'emuggyamu obwesige. Ono era yakulembeddemu okunoonyereza ku mivuyo egikwatagana n'ekitabo ky'abakozi kya NSSF era nga alipoota yasimbye minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amungi alekulire. The conclusion of the committee report recommending that I resign because I purportedly directed that the 6 billion is sent to my ministry is false. I cannot resign based on falsehood. Weewaawo Omubaka Mwine Mpaka alondeddwa okukulira mu bukiiko buno obw'enjawulo mu bbanga lya myezi 4 kisaana kitegeereke nti yakulira akakiiko ka palamenti ak'ebyobusuubuzi. Tumubuuzizza oba nga tutumulira omubaka wa palamenti abasukka 15,000 tibeesigamye nnyo ku nkola ye ey'emirimu. Select committees, government whip ne whip opposition banominating abantu ne babawa speaker. Kati speaker yalonda ku bantu abo be bamuwadde ani agenda okukulira akakiiko ako. Obukakamu bwakoze eri abo balabiseko mu kakiiko kano kimuviddeko okufuna obuganzi n'okusiimibwa okuva ku bantu ab'enjawulo era nga bangi baziba kikola ddala ku mutimbagano. Wadde nga musajja mukakkamu atubuulidde nti akakodyo k'okuwuliriza n'okwetegereza ensonga kimuyamba nnyo okufuna ebyo bye yeetaaga mu muntu. Oluusi ba witnesses bajja mu committee nga baagala kubajja ku mulamwa bajja n'obusungu kati nawo omulaga busungu already balaga nti olina bias, so kiba kirungi n'omuleka n'ayogera n'omuwuliriza n'observinga buli kimu kyakugamba. Kyokka agamba nti siwakwanguyiriza kukiriza buvunaanyizibwa bulala bwakukola akakiiko ak'enjawulo akanoonyereza ku nsonga yonna okuggyako oba alina okutuukiriza nga ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyobusuubuzi n'obulambuzi. Well, of course sandyagadde responsibility endala naye bwe bagireeta oli leader olina okusavinga ate olina okusavinga mu interest za palamenti n'abantu b'okiikirira, so oba tolina kyakukikolera oba olina okukola omulimu just osabe nti oguveemu bulungi. Okusoomozebwa okuliwo agamba nti be basangiddwa nga baleka emivuyo gye baakola abalowooza nti ssentebe w'akakiiko yabayimbyemu omugwa so nga bakolera wamu ng'akakiiko konna. Mpaka agamba nti kino kyeraliikiriza bafamire ye n'abooluganda abalala abalowooza nti essaawa yonna asobola okutuusibwako obulabe. Obudde obungi ripooti ze bakuwa famire yo baba bali worried. Oluusi bagamba funa security ebintu by'oyingiddemu bajja kutta, abalala bagamba kati oleese empalana mu famire zaffe so ofiirwa emikwano gyo ate nga neeri ebintu by'olwanidde okulaga abantu nabyo olaba nti tebabi appreciating nga kubiteeka mu nkola, so kikumala amaanyi naye ffe tusigala nga tukola. Kinajjukirwa nti nga ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyobusuubuzi n'obulambuzi era ono yakulemberamu okukenneenya endagaano gavumenti ze yakola ne musigansimbi ku by'omumwanyi ayitibwa peneti akakiiko mwe kasimbira ekkulu eky'okumuleka yeegazanyiza mu mwanyi nga bannansi abalala balina obusobozi bayaga ku bigendererwa bye mu by'obufuzi eby'omu maaso. Mpaka agamba nti mumativu n'ekifo ky'obubaka bwa palamenti kyaliko kati era ayagala balonzi mu Mbarara City South bamwongere ekisanja mu kalulu akanajja. That's where we want to amend, Right Honourable Speaker. And my justification is this. First of all, fund the money.